kale kakati akama kano kagenda genda eri bazadde baffe abalungi abatuzaala nga kakaabo kakamu kabanjogera n'abazadde era singa mbadde njogera nammwe bantu bakulu bantu bakulu bali mu myaka gya ntondo n'obaleekaanira bawulira ne bw'oyogera empola bakola ki naye bali mu myaka gya ntondo oba ogamba ku maama oyinza omuwulira mu nnaku 5 ng'omuwulira kasonga katono bwe kati bw'omunnyonnyola muva ku simu nga temutegeeraganye maama amadde nsaba obugumiikiriza nja kuddira kakati bazadde baffe abalungi abo twakeera ku makya ne bakundaga nti ono maama wange ono taata wange engeri yonna gye mwefuna bamwina n'ebifaananyi by'embaga tubirabako wawo ya black and white tetumanyi engeri gye mwefunamu taata simanyi bwe wakwana mukulu munno simanyi bwe yakukkiriza omuntu nga bazadde bo balina ebifaananyi bya black and white eby'embaga nno toba muto nga black and white genda amu obikyusa ekkala babikyusa muve ku mugambo gw'abantu kakati naye challenge emu gye tufunye mu research omutono gwe tukoze abawala abamu they are single mothers abalenzi abamu they are single fathers naye nga impact eva ku bazadde musosola gw'omanyi nti munnange ffe wano mu kika ekyange nze mu maka agange ag'omwami Walusimbi tetuzaala mu bawala bafaanana omwana wange taleeta mwana gwazadde muwala afaanana bw'ati maama balina test y'abaana baabwe ffe tetuzaala bawala baddugavu ffe tugenda zaala rather baana baddugavu olina okuba nga omuwala mweru maama yazaala abaana baabo obulenzi n'abaana baabo obuwala n'amanya balina kwagala bantu kika bwe kiti ne bwe kiti kakati n'ebyo muyinsobola obikola nga strategy ebadde ezimbiddwa bulungi nnyo omwana amaze okusoma n'asiima mwana munne ne bakola n'emikolo kati mulimu ffe abayitamu obwo buyisi before you know you're pregnant mulenzi nga kufunisiza olubuto akalenzi nno munnaye ne katagala kubeera kayaaye nnyo kale bitiisaane ne kaguma naye ng'ewaka eri omugambo ogutokomoka ekigenda ovaayo muleke azaale atuwa omwana waffe okitegeera toyinza ffe tuli basajja bagagga ka famire kikoozadde oleeta obunaku wano mulimu tribes zaffe eyo gye tuva ffe nga bw'obanga si gy'ova amawanga bateekawo layini muwala muganda totuletera siba malaaya balwadde agenda tulumya omutwe biki ajaleeta n'obulwadde ogamba nina gye mbugula okitegeera bingi nnyo kale balina engeri abantu gye bakolamu obwo obusosoze naye mbadde nsaba abazadde omwana bw'aba akedde ku makya n'azaala omwana byonna oba omuwala yamukwana atya oba muwala ki oba hausigaalo oba teyasoma mwagala bawala balina apapula mwagala abalenzi omuwala aleeta abalenzi bazi degree simanya profession eno ababanjule omwami wa hafi he's a doctor nati gwe nedda gwe bakuwa ne bakuwa dokita kati baagala ofumbirwa engineer era omanyira muzeeyi abyagala bannange dokita ne engineer tusanyisobola batakyakuyita amannya gamula kati ng'omanya ebyo byayagala nina mutabani wange dokita yimukako yazine mukyala we looya yimukako kati waliwo famire gye mmanyi omuwala looya era gye yafuna ne looya munne abalooya baffe ab'ekitiibwa bayingiddewo ewaka erinnya lyo lyakyuka tokyali hafi olina ataito etambulirako dr hafi n'omwami muzeeyi nayimukamu engineer monvi yanze gola balina diguli 15 mu kisenge nina mu 6 kati badde nsaba abazadde baffe saagala kibajjukiza kino kuba mukimanyi ensonga z'omukwano zisukka ku bitabo zisukka ku ndabika zisukka ku ntegeera kyobola nga mutabani wa ow'obuvunaanyizibwa ayambala masuuti Dr. Swanso akuleetera akaana nga yakazadde mu maidi kuba saawa eri abatakyategeera maidi kasoma nti akazadde musooka omubuuze ddala maidi oba ddala wagamba nti ddala kwata maidi muwumbe asolofu adde mu kifaananyi kya profesa omusiige kkala saawa ezo kati takyalina maidi kuba yebaka n'omwana we oyo gowaana dokita kakati mbadde nsaba kasita ensonga zino ziyingiramu abaana kasazingiramu abaana nze maidi temulina kye munneetaaza go ge mazima naye nazaala omwana w'omwana wange bambi mubeere welcoming eri abaana bano mubeere welcoming eri abazzukulu abaana bammwe temubeekwesa kweka baana baabwe kulwokubanga amanyi mami nakitegeera nti nazaala mu muwala ava mu nkere giwunye okitegeera so parents play your role oba yamuzaala mwani yamuzadde mugenda mutuga nedda engeri gye mutasobola kati mutta gyatasobola kuvaawo mu mugambe
bye muteekeddwa omugamba oba wazaala mwani oba mwani omwana muleete gamba nnyina omwana oyo amuleete omwana mumuwe erinnya bw'abanga abironginga eyo bulungi nnyo omwana mukubirize mutaani wammwe amuweerere bw'oba osazeewo maama gwe kulera mwana omuwala ono temwetaaga mulabako mukikole ate mu proper way omwana ono temufuula musiru nnyo kuba yazaala omwana we bwemma mumusaba musabe bulungi kale wabeerewo engeri y'ekitiibwa mumuwe ekitiibwa kye mumuwe ekitiibwa kye kwaye maama w'omwana ate era don't cut off communication tesobola kwogera n'obwo obuwala obunubbi oba serike oba obunyolo ffe tuli bagundi ffe tetwogera naabo tekasobola kubanga kwogera n'omwana waffe omwana si wammwe omwana wa maama we so mukole kyemukola but respect esigalewo abazadde temuzimba ku kino kintu kya bayinza bo obuteyongerayo na mukwano and talk to your son oba mwogere ne muwala wammwe naye ate omwana ono kyekikulu kye twagala okubeera nti afuna kyateekeddwa okufuna ate nze kyendowooza omanyi okukolera ebintu ebituufu mu kaseera akatuufu kikulu nnyo abazungu kye batusinga nti bakuza omwana nga balina kye bamuzimbamu kyova olaba nti osobola okusanga nti abaana abazungu balindira nnyo okweza emyaka 18 kubanga babakuze babalaga nti at 18 olina ensi endala gy'okola ki gy'oyingiramu kakati abazadde ekisooka kirina okukkiriza nti ebintu bikyuseemu tebinganga ebyedda kyo kituufidde abazadde baafuniranga abaana abakyala oba abasajja abaana bwe babafuniranga abakyala naye kati ebintu bikoze eki bikyuseemuko olw'exposure na biki kakati kitegeeza omuzadde omulimu gw'omukulu kwe kumuyingizamu values ezo ng'omukuza nti nandyagadde obe n'amaka agafaanaganako bwe gati nandyagadde obeere mwana kika bwe kiti nti nze politika engezezza ku kyalo nkomye kuba LC3 nkutegekera kubeera MP kutegekera kubeera kino oba ntegera kimukuliremu naye amanye ekyo kyakola oba kitegeera naye kati mubeeraawo ne muweerera abaana naye nga kyomwagalamu kiri mu mutima gwo tekimugjeemu kiteeka mwana oyo kati kijja mu protecting okumanya nti okay kakati kirabika tubanga family yaffe yagala kukula politically tulina okuwasa omuwala oba notambulira wano kati naye ajja kutandika okulivinga obulamu obwo naye gwe bwe kinaakubeera mu bwongo ojja kumaliza nga ohumiliatinga abawala baafunye ate ending up nga nekyomwagala takifunye nga westressinze ate nga n'okuswala oswadde abaana mu bazadde mbawakazi abakulu mu bashuga mami batya noleeta abaana anti mukyala we yenkananga ggwe mbere kutabudde kekama wakati mu ntambuza